Embeera ya Ibinga Abudu w'emyaka 28 gwe twakulaze getali ku nfukulu okubiringa mu kyalo namu ya Madina olw'okumusalako obusajja eyongedde okupubinga lyavuyisa musaayi ennaku 3 eziyise. Badokita bagezaako okunambula kati ndi kufuka musaayi. Embeera zendu bannange si bulungi wadde n'akamu yeeyongedde okwonooneka. Ibinga agamba nti essubi ly'okwenalikira limugwamu nga waakuddamu okulongesebwa ku bbala lya wiiki ejja. Badokita bangambye kuntwala mu seeta olw'ebbalaza naye sirina ssente wadde n'emu, n'ekyokulya sirina, ekyokunywa sirina buyambi bwonna bwe ndina wano. Nsaba abazirasisa abantu baku TV basobole okumpa obuyambi alina akatono n'akanene bayungeyunge kubanga kati gyengenda simanyi. Ibinga ali mu bulumi obw'amaanyi asabye poliisi yakwata namwaya ereme kumuyimbula okutuusa nga olwo bakasimbagane mu maaso g'omulamuzi bawoze. Ebaleke nti emusiba paka bwenaalabika oba mpona ngende mpozengane naye tulabe gye bunaasinga. Abasawo abasangiddwa nga bajjanjaba Ibinga eyagibwa mu bitundu by'Ekamuli bagambidde okusiisira ku kiwundo namwaya yamusala nnyo nga yamukutula emisuwa gy'obusajja bwe ng'emikisa gy'okuddamu kuzaala giweddewo. Embeera y'omulwadde kale mbi naye nga badokita bagezaako kyonna ekisoboka ne mukama bw'anaaba ayagadde ajja kuba asobola okurikavaringa. Ekyo kiri wakati wa Katonda naye ng'omusawo bategeeza nti okuddamu okumulongosa kwetagisa ssente nnyingi nnyo era nga ne bw'anaaba awonye ebyokusala wakubyesonyiwa. Ab'enganda kye bategeeza nga ebirala Ibinga bemalamu amaanyi buli olukya nga kati bali ku ssaala. Abantu be basabye abazira kiza okubaddukirira n'ensimbi okulongoosa omuntu waabwe naye addemu okufuna ku ssanyu. Omulwadde wange ali mu mbeera mbi tisobola okusuubira ng'ayinza okuwonya. Tusaba buyambi. Bukedde TV wano mukwogera ku n'essaabalazi w'ekkanisa ya Uganda yawumula Livingstone Mpalanyi Nkuyu ategeeza nti eggwanga li mu kaseera akazibu ng'abasajja balina okwetegesa gye bagira abakazi n'abakazi gye bafuna abasajja kuba abantu kati balina emitima egyeko. Era oluusi kye bababuuza oli omusajja waba agenda okwasa omukazi nti ava mwana waane ava mu maka ki waliwo amaka agazze nga galina ebintu bye gasikidde obusungu nga tebuzze wano nti ye naye agenda okuwulira nga kimutisse butisi nga kimubagudde bw'omala okukikola naga yoba nakoze kyaki. Agasseeko nti n'endi emi mu maka naye evuddeko obutabanguko nga namu kati batabuse emitwe. N'emmere gye tulya naye tuleeta eddalo naye kakati n'endya yennyini bagamba nti naye eyinza okuba nga egenze ku mitwe gy'abantu ng'oyinza okwesanga ebisolo byo bibadde bikyali bulungi kubanga kuva dda nadda byo birya green birya muddo. Kati abantu twakyusa bye tusanga bye tulya. Ye omulabizi w'ennamirembe Wilberforce ky'oluwalira asiba Nadini okwongeramu enjiri kuba ennaku zetulimu mbi. Tuteekwa okumanya obanga eriyo embeera ezifaanana bwe zityo bakole ki. Bateekwa okuba n'amagezi ag'okubuulira enjiri mu bamaama ne mu bataata obanga obusungu we buli obufuga otya. Era bw'obanga obufuze ekitegeeza nti ofuuse ssekibotte oba. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.